Big Eye avuddeyo leero n'ayatula oba n'abeera nga ayogera ndowooza bulijjo alina ekimuluma oba bulijjo alina ekimusiiwa. Avuddeyo leero n'agamba nti no yeegasse ku Bobi Wine. Kwaniriza nnyo ku MMTV webale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV webale nnyo ku subscribinga gwe ya subscribinga edda gwa tanaba ku subscribinga kujjukiza subscribinga tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Bw'omala subscribinga okonene ku kade ako. Njala otumirako abantu abali e Dubai, abali Abu Dhabi, abali Kampala, Uganda, Kigali, Rwanda, Dar es Salaam, Nairobi, abali ne munsi ez'enjawulo Denmark, Australia, abali UK and each and every single part of the world. Mwebale nnyo kubeera nga mwekuumira ku MMTV, mwebale nnyo ku subscribinga, mwebale nnyo ku likinga. Kakati Big Eye avuddeyo ne yeegatta ku People Power olunaku olwaleero era akyogeredde wali ku Facebook page ye era avuddeyo na postinga mpanvu nnyo ng'egamba bweti agambye no musician is safe ever since Honorable Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine stood against Mr. Yoweri Kaguta Museveni. Even us who support the NRM, we are not safe. A lot of unlawful things and unfair things are going to be done to disorganize this music industry. Separate it and put it down. Fellow musicians, open your eyes widely. We have even started seeing some media houses or entertainment programs being paid to expose musicians with an aim of spoiling musicians' image. If I'm not mistaken, we might even be the reason why this country is still in lockdown, so that we don't do any shows to earn. Maybe we better stand with Honorable Kyagulanyi, who will understand our pain. Awabadde ekinyusi. Agambye maybe we better stand with Honorable Robert Kyagulanyi, who will understand our pain. Era agambye abayimbi bonna bayinza okubeera nga y'ensonga lwaki eggwanga Uganda likyali mu lockdown, lwansonga tebaagala abayimbi bakole ssente, lwansonga tebaagala bakole shows babeere nga bafunamu ku kasente. Agambye nti Bobi Wine yayinza okutegeera obulumi obubali ku mitima, oba Bobi Wine yayinza okubeera nga ate amanya kiki ekibalumira ddala n'alabika nga asobola okubayamba. N'agamba era n'agamba it's time for matters, iti budde bwa nsonga, open the country. N'ayongerako Big Eye agambye NRM eno teyalina kyeyagaliza bayimbi n'akamu n'akatono. Era n'agamba nti abayimbi y'ensonga lwaki eggwanga likyali mu lockdown, oba y'ensonga lwaki abantu bakyali beekumidde mu lockdown, oba nga omukulembeze w'eggwanga akyagaddewo eggwanga. Kijjukirwa nti nno era kinaayogerwako oba kigenda kubeerawo n'olunaku olwaleero lwennyini President Yoweri Kaguta Museveni agenda kubanga ayogerako eri eggwanga. Tetumanyi kyagenda kwogera kubanga ennaku z'omwezi 18 kiri mu history era tewali Munnayuganda ekyo asobola kyerabira. Ennaku z'omwezi 18 yajja n'agamba amasomero abaana baveeyo, amabaala n'agaggala, church ezizo zonna n'aziggala, n'ateekawo kafyu, abantu batambula paka ssaawa emu ey'olweggulo, kusukka ssaawa emu tebakyatambula. So eggwanga kwegamba n'aliggala ne libeera nga liri mu period gye wandiise ey'amatigga oba nga period etategeerekeka. Abantu bangi tebakyakola, okugeza abantu abakola mabaala, ba waitress, aba DJ, ba MC n'abantu ab'enjawulo tebakyakolerako ddala. So Big Eye ono avuddeyo n'agamba nti ye agenda kwegatta ku Bobi Wine, kyayika y'anaawulira epaini yaabwe. Kyendowooza nze nganze omuntu kyendowooza nti Big Eye yalwawo nnyo era yalwawo dda. Tumusuubira okubeera nga asaidinga ne Bobi Wine kubanga babadde bonna Big Eye ayina ne story ya Bobi Wine gye yanyumya, oba ne Bobi Wine nnyini story yaginyumyako lumu, yali emagere. N'agamba nti mu bantu be yasooka okukkiririzaamu Big Eye we bamuleeta ku stage nga Bobi Wine ayimba, Big Eye n'akuba freestyle. Bobi Wine n'agamba kanaakaana kazereita naye n'akawa ekifo ekyokubiri. So kyendowooza nti Big Eye yalwawo okukkiriza mu Bobi Wine okubaira. Anyway kibagamba it is never too late, oba better late than never, or at least ojja kikeerezi naye nga ensonga ogitegedde. So kyendowooza nti Big Eye aze kikeerezi nga sifago yatandika dda naye kale ensonga amaze n'agitegeera.
So byebyo bivudde ku side ya Big Eye era Big Eye kyendowooza tetumanyi oso commenting awo no either n'omwaniriza oba nowa ensonga yo kyolowooza Big Eye lwaki ayogedde kino oba Big Eye lwaki avuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo. Byebyo nno ebivudde ku side ya Big Eye. Jjukira Big Eye ono abadde abanja President Museveni essente z'embuzi yayimbira mu campaign za 2011 yayimba mu campaign ezo, n'ayimba mu Kampala, n'ayimba mu Soroti, n'ayimba Eggulu, n'ayimba Mbale, n'ayimba Mbalala, n'ayimba wonna yayimbawo naye tebamusasula miliyoni ze5 zabaddenga abanja. Agamba bamubanjako n'ennyumba ya miliyoni 4. So yayogerako awo n'akolimira ne gavumenti n'agamba mwankoze saate mwansasula kati era abadde agamba open the country ayagala kuddamu ndowooza kwekolera kasente ke. Kyendowooza nti ne lockdown bwe bayite n'abatuukawo Big Eye ono yali takola bulungi sente kubanga bwe yagendanga ku stage abantu baamukubanga obucupa, abantu baamugobangayo ku stage nga tebamukkiriza kubeera nga agenda ku stage okubeera nga asanyusa abantu. Kyendowooza nti kyayingira mu nfuna ye ey'ensimbi ne ssente zaali taziyingiza bulungi. So simanya oba abantu banaakyusaamu engeri gy'agambye nti kati agenda kudda wa Bobi Wine oba abantu banaakyusaamu ne batamukuba bucupa engeri gye yasidinga kati ne Bobi Wine simanyi bulungi, naye nga bivudde ku side ya Bobi Wine ne Big Eye. Also commenting awo wansi n'otubulira gwe kiki ky'olowooza. Olowooza Big Eye ali late nnyo, olowooza essaawa oba olowooza asobola otandikira awo struggle wagisanze. Byebyo biri eside zeeyo. Webale nnyo okwebeera nga wekuumira ku MMTV. Njala kukwagaliza ekiro ekirungi nkugambe nti webale nnyo kusubscribinga, gwattanaba kusubscribinga wansi awo. Of course tulabike nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo each and every single time. Eno MMTV yo eri kubeera nga ate ekuweereza, kubeera nga ate eraba nga ekintu kitambulira ddala mu maaso nga kyakabi nnyo, nga tetukulwisiza, nga ate tukuletedde amawulire agali clarified, nga galiko ne evidence nga bw'ogiraba awo. Facebook post ya mwana mulenzi Big Eye tusokuddamu ne tugiyitamu yayogedde n'agamba no musician is safe ever since Honorable Kyagulanyi Ssentamu allies Bobi Wine stood against Mr. Yoweri Kaguta Museveni. Naga okuvunulyamu agambe teri muyimbi ali bulungi okuva Bobi Wine we yesimba ku Museveni. N'agamba nabo ababadde bawagira NRM nabo tebali safe nnyo. N'agamba nti bazze bateekawo amateekateeka, bazze bateekawo ebintu ebyenjawulo balabike nga ate badisorganizinga music industry eno n'okubeera nga bagiteekamu obutabanguko obwenjawulo. N'agamba mbu basasudde TV shows ez'enjawulo na tazoogedde linnya naye tugenda kuba tuzinoonyereza nazo tumanye agamba TV ki, aba agamba NBS after 5 oba agamba gundi ez'enjawulo. So tugenda kuba tulaba. So nayongerako n'agamba eyinza n'okubanga yensonga lwaki tukyali mu lockdown, tukyali kubanga tebagala bayimbi bakole ssente, tebagala bayimbi bafunemu kasente, bagala bakozesa mu biseera bya campaign nga tebayinaamu kasente. Kyesimanyi nti oba kituufu oba si kituufu kubanga abayimbi government yegamba wagenda beerawo scientific elections ate nga ye Bobi Wine akiwakanya nnyo era yagamba tugenda kulwanirira nnyo eggwanga tulabe nga tetugenda mu scientific elections. Byebyo nno ebivudde amaliriza nga agamba maybe we better stand with Honorable Robert Kyagulanyi who will understand our pain. Agambye bagenda kuyimirira ne Robert Ssentamu Kyagulanyi ategeera obulumi bwabwe ng'abayimbi. Byebyo nno webale kubeera nga wekumira ku MMTV, subscribing atulabike nga tweyongerayo n'amawulire. Webale nnyo kubeera nga wekumirako, webale nnyo yita ne banno sharinga babeere nga nabo amawulire bagafuna.